Ziri abiri munya ezilo kule sawa etanzo kumacha tukyali fenna Composer Prime FM yakutwegatakiro mulungi agoberera otusembye Bale Property Services bateka sente program ya feno nakulo bakutegeeza nti deals zaffe ziriwo nti landlord bw'obanga okwera mirimu gyowala tugamba nti kitulekere atukwasaganye ebintu osigale kola mirimu gy'ate nga ofuna sente zo okoyo ogobagana abapangisa byonna bitulekere bakutaataganyiza de bakuwa sente zo n'abapangisa badduka kiro balebe gamba nti risk gitulekera mpuliza tukuwa sente zo tusangibwa Kayunga yewa Kisohoima Road enamba y'essimu 0706 52 527 eya 0784 73 678 Bale Property Services Limited ampuliza company gino kuyambako kibaita property management olabikenga atova kuteberezo bono sasula akachi akebyo kulonda lero katandise ntekateekeza abajje papula kuvuganya kwa president jukira byachuka muko naku zino emyezi bagisika muko kuva ku mwezi ogw'omwenda kutuuka lero ngenda kusomesa 11 jukira nti mitenda gyo kuvuganya kwa president atobutafana ko n'emitenda gino bakansala basente bazi district nebirala mwina obuyongera muko ndio kubera presidential material wakiri district 98 oyino kubanga ogiye emikono egiriye mu 10 okongera okakasa nti olimo Nancy gwenzo kogerako ategerebwa district yezo okusinza musemateka nga bwalagira so nabwe kityo okutandika okujja empapula then okunonya emikono mu district wakiri 98 okwetola eggwanga enteekateeka ya mpuliisa etandise olunaku lwaleero era tubagaliza enteekateeka ennungi wakati mu kabuguumiriro ak'okulonda obukulembeze obupya omwaka ogujja 2 ampuliisa 26 kakati emboozi ampuliisa ezoyinza okwogerako nga ez'olutalo lwa Russia ne Ukraine buli lukya byeyongeramuko obupya obujja naye ng'ate obumu buyinza okwogerako nti bulabikanga obulipo emboozi ginasemba okola wiiki ewedde mu wiiki yaffe yafundikira y'olunaku lwo eyafundikira ngenda kusomesa 8 nali nkulaga embeera Amerika gyereeseewo naddala mu kufuutiza banywanyi buyinza okwogerako amaloboozi gano gawaawalamu so embeera gye bali bagala okuteekawo naddala mu kunyigiza banywanyi aba Amerika in fact banywanyi ba Russia mu byensuubulagano kyongere okumujja mu lutalo n'okumuteekako akazito alabike nga ava mu lutalo naye amawanga agamu yogera ku China ne Buyindi ne galaga nti obaolyawo kiyinza obutasoboka sabo ne remote ya AC njagigulira obwandaze enkolere so kakati embeera ezampuliza nti amawanga agali mu kago gwa BRICS gabana kutegeeza omudi ogwayita okuli ensi ya Brazil okuli ensi ampulize ya Russia ensi ya Buyindi ensi ya China sakune South Africa gigamu ku mawanga gasinze okulengera ampuliza nati ezoyinza okwogerako enkambwe ez'ensi ya America era ng'etwogera leero Buyindi okusinza ku mulala agavaayo kitegerekese nti nayo eteekateeka okusazaamu endagaano z'ebyokulwanyisa zibadde ne gavumenti ya America mu mbeera y'ebyensuubulagana kankuwe ssente onguze ennyonyi ennwanyi n'ebyokulwanyisa bye neetaaga yadde ate Buyindi erina byeweesa kakati ezimu ku nteekateeka ezoyinza okwogerako ez'abasajja kakati yo Buyindi eri ku kimu nti kakati egena kuyimiriza ebyensuubulagana mu by'emmundu wakati wayo n'ensi ampuliza ya Amerika era wabadde opokopoko yabadde ajja nti Buyindi esindise minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru okwongera okutula ddiru naye nekitegereka nti ezabadde emboozi ziriko enfuufu abasajja tebakikkaatiriza obaolyawo so tutandise bwe tutyo luyingidde olunaku olw'olukumi-263 obwatukidde olunaku olwajjo ennaku 1263
nga Russia ekyali mu special military operation yatandika ku nsi ampuliza eya Ukraine mu mwaka 2022 zaina kusomweza 24 omwezi gwa February omwaka ogwo. Era nga kyongera okulaga nti newe butukidde olunaku lwenjogerawo kakati olwajjo kulwanagana kubale kukyaliyo. Era kyategerekise nti waliwo omuntu yatiddwa naddala ebalumbye ekitundu kya Russia ky'omaserengeta ekimanyiddwa nga Saratov zibayita residential apartments omusula abantu ba bulijjo kasaako n'ekibangiza ekyamakolero abwadde bulumbaganyi bwa drone Ukraine nga yebukoze. Kati Russia era mu ngeri yemu nayo yakoze obulumbaganyi bwa drone naddala ku ntambula ya bus mu kibuga eky'e Kherson mu kitundu eky'e Kherson region mwafiirimu abantu 2 n'okulumya abala 16 okusinza ku muliro agava mu nsonda zeeyo. Era Russia mu ngeri yemu muganda oli a wiki okuva Friday yaragiriza ennomba 36 okwetola ekitundu eky'e Kherson era mwafiiddemu omuntu omu n'okulumya abawera 3. Oyo ye Governor Alexander Plokudin akulembera ekitundu ampuliza ekya Kherson. Era mu ngeri yemu Russia neerumbagana ekitundu kya Ukraine ekye Zaporizhia yasse ennumba zino zafiirimu abantu 2 ababadde batambulira mu mmotoka mu kitundu ekimanyiddwa nga Birenkivaska. Era mwafiiddemu omukyalo emyaka 61 goyinza okwogerako eyabadde makage mu district emanyiddwa nga Vasilivka kusinza ku nsonda ezivaayo. Era mu ngeri yemu ennumba za Ukraine zoyinza okwogerako mu kitundu kya Ukraine ekya Dnipropetrovsk Russia yasseeyo omukyalo wa myaka 56 saako n'okulumya ow'emyaka 62 mu kibuga ekimanyiddwa nga Nikopol. Esonga ate mu Donetsk eyo Russia yasseeyo 4 saako n'okulumya 9 akikulaga nti olutalo lukyaliko. Era minisitule y'ebyokwerinda eya Russia neetegeeza nti amagye gaayo ageddiza ekibuga kya Ukraine ekirala infact kyalo ekirala mu kitundu kya Donetsk gw'omukutu guli ogw'amuliro ogwa TASS. Era nga bagamba nti ekyalo kino ekimanyiddwa nga Yabluvinika mu kitundu kya Donetsk. Kati nga kitegeeza nti minisitule y'ebyokwerinda eya Russia neegattako nti era mu bikwekweto byayo eby'eggando lya wiiki yasobodde okuwanula mu bwengula drone za Ukraine 224 kiri ekyakeesa Satisabiti nga tebikoze bulumbaganyi bwonna yadde okuleeta obulabe ku bantu ab'ensi ya Russia. Ekitegeeza olutalo bwe luli z'ennaku 1263 kale tukitegedde. Kati waliwo kaweefu baali wampuliriza azingiramu ebyobufuzi asaako n'okutabagana ak'okuyita ku mmeeza diplomacy. Ebimu biriwo mu bufunze byekuusa ku nsinkano eya President Trump gyatesitese Friday eno ngenda kusoma mwezi 15 era nga egenda kubeera mu ssaza lya Alaska agamu ku agasinga obunene naye nga mulimu abantu batono. Era nga ampuliza ensinkano eno ey'amaaso ku maaso President Trump nkisana kye ekyokubiri ne Vladimir Putin egenderwamu okunyweza ekisuubizo kya manifesto ya Trump bwe yali asaba Amerika ekisanja ekyokubiri. Olyanza okwebuuza lwaki ate yayogera ku nsonga za Ukraine nga bintu bya Amerika. Olw'ensonga nti Amerika yebadde esinza okuteekawo omugongo n'omukono naddala ku ky'obuvujjirizi obw'ebyokulwanyisa eri ensi ya Ukraine. Kale nabwe kityo omusajja akiteeko mu manifesto okwongera okunyweza kiri nti America great again ate ne kiri nti America first. America nti alina okusookerwako. Yali akulaga nti esente ezo zibateeka mu ntale zitagasa nnyo America zigenda kuyamba bannansi ab'ensi ya America. Kali nga kitegeeza nti olutalo lwa Ukraine ssaako ne Russia omusajja yasuubiza nti mu kaseera mpawo kaaga lulina okuba nga lufundikiddwa. Kati buli muntu amaaso agatadde ku Trump ejjukira tanabuza mwaka mulamba ng'ali mu office
mukisana kino ekyokubiri okuva ennaku z'omwezi 2 January 2025 kaatejjukira mu nnaku z'omwezi in fact mu 2027 musajja wajja kubeerayo akalulu ka mid-term ak'Amerika bateka ku minzaani balabe gavumenti mu myaka 2 etambudde etya nga balonda parliament ento eya House of Representatives kati omusajja alina okyewalaga nti nga bwe nasuubiza kenseso kimunaffe kiremereko obaolyawo kakati ampuliriza mu kyoyinza okwogerako ekya diplomacy President Volodymyr Zelensky yamaze dda okugaana enteekateeka zonna America nti nagenda mu nteeseganya na Russia nti Trump nga tanasinkana Putin mu Alaska ku Friday ya weekend ennaku z'omwezi 15 akulembera ensi ya Ukraine Volodymyr Zelensky yamaze dda okukimenyawo nti President Trump tageza n'atuula mu nteeseganya n'ateetera n'omukulu n'amusuubiza nti alina ebitundu by'ayinza okulekera Russia abyeddize wetwogera kuliko ekitundu ekya Donbass twogera ku kitundu ekya Crimea gattako n'ebitundu ebiri mu maserengeta awo bitundu by'e Kherson Zaporizhzhia n'ebirala ebiri mu mikono gy'Abarussia nga ne buli eno bakyawamba ebyalo kati Volodymyr Zelensky yagamba nti abasajja bagenda kusinkana mu Alaska abakulu n'abakulu era batakamalira ensi ya Ukraine naye Trump yakikonyeeko nti nga tugenda okusinkana ngenda ku mwezi 15 mulimu kye bayita swapping of territories tebiringa bino bya mpembuzi nkuwende ebitambula mpuliza ku Great Sundowner kati ng'omusajja agamba nti okusinza ku Trump ye kyeyali esingaka nti Ukraine erina okuzibiriza ekkirize nti ebitundu ebimu tebigenda kugiddira kati Volodymyr Zelensky n'alabulirawo nti musajja mukulu agende mu nteeseganya n'oli eyawokankula olutalo ku bo ya Vladimir Putin naye tebakiteekamu nti waliwo okuswapinga territories wakati wa Russia ne Ukraine nti oba Russia etwale Crimea Ukraine etwale wano omusajja ekyo yakiganye era nga abasajja bagamba nti ye Trump yakirese swapping of territories ku lwa bulungi bwa Russia na Ukraine Volodymyr Zelensky agamba ekyo kikafuuwe temuli mu kuswapinga territory yonna era Zelensky n'agattako nti bannansi ba Ukraine nga president waabwe kati saawa zino omusajja ng'akulembera mu martial law kuba ekisanja kyaggwako bannansi tebasobola kulonda kubanga ensi eri mu lutalo president w'ebiseera eby'entalo ye Volodymyr Zelensky naye bwe tudda mu by'ekisanja atali democratically elected naye olw'ensonga nti amateeka g'ensi engeri ensi gy'eri mu lutalo kati ate nga yalondebwa nga tenagenda mu lutalo kati akyali president yagenda nti bannansi ba Ukraine si beetegefu okuwaayo yadde eggiiko y'ettaka ligende eri abalumbaganyi oba abasaatuusi buyite ba occupier era nabwe kityo omusajja nga Volodymyr Zelensky ng'agamba nti ensonga zino nga bannansi ba Ukraine tebazikkiriza tezijja kuleeta mirembe ekyo ne kitambulira awo abakulembeze owa Bungereza Bufalansa Germany Italy Poland Finland nga balomu ne president w'olukiiko olw'omukago gwa Bulaaya President Ursula von der Leyen bafulumiza ekiwandiiko nga beebaza kaweefube atuukiddwako President Trump kutuuka n'okusaba ensisinkano ne mukulu munne owa Russia nga basinkana ku Friday ne mu Alaska era nabwe kityo nga bakkaatiriza nti kyetaagisa okuwagira Ukraine ate wateekebwawo enninga ku Russia nti amawanga gano gadde mabega wa Ukraine ate bongera oteeka kazito ku nsi ya Russia era nga nabwe kityo baga nti abakulembeze bagamba nti bo bakyali bamalirivu ku ky'okunyweza ennono ne ssemateeka w'ensi nga bw'agamba ku kye bayita international borders zireme kukyusibwa na yanyi nti ensalo za Ukraine n'ensi ya Russia yagala kuzikyusa ng'ekozesa amaanyi kati bano abakulembeze bo mu kiwandiiko kyabwe okuli Bungereza Bufalansa Germany Italy Poland ne Finland bo bagamba nti bwoleme kubeerawo lyanyi mu kukyusa ensalo eza Ukraine nga Russia bweyagala kale kitegeeza nabo basimbire kuuli
ekiteeso kya President Trump yagambye twayinza okubeera mu kibayita swapping of territories. Ate ne Volodymyr Zelensky yakombye ku ttaka n'agamba nti nedda tekigenda kubeera bwe kityo. Kati nabwe kitampuliriza okusinza ku musonde zitanabakakasa mawulire gano. Gavumenti ya Trump ekyakirowoozaako oba esobola okuddamu okuyita Volodymyr Zelensky yegatta mpuliriza ku President Trump bagenda okusisinkana President wa Russia Vladimir Putin mu Alaska. White House ekyakirowoozaako omusajja tumuyite tugende naye mu Alaska yeewulirireko oba so tikina kakasibwa bulungi naye nga abasajja bakyogeddeko. Kati era mu ngeri y'emu omumyuka President J.D. Vance bwe yali ebongeza ku summit naye yawayo ekirowoozo kyoba ebiteeso ekiyinza okuyita counter proposal. America yeerowooza etya ku kyemirembe era nga mpuliriza J.D. Vance yanyweza kya mukama we Trump nti wayinza okubeerawo gye bayita territory exchanges, nti Russia baba alina byatutte ne Ukraine kiteeso kyasooka okuleeta bwe yali sense kilometers kumpi nga 10 ku ttaka lya Russia nti wabeerewo okukkiriziganya. Omusajja abantu teko Crimea erinaanye ekyondo kya Black Sea no n'atwala Donbass. Kati yo Ukraine iza kutwala ki? Territory exchange kitegeeza twala mu ensonde eno nze ntwale makati wali ogeraganya ebintu ebyengeri ng'eyo. Kati ngoli wanagamba nti kankwe fuuti 10 wano mu Maserengeta nze ekyengulu mpa fuuti 2 zibaita territory swap. Ye Volodymyr Zelensky ziyaganidde okubanga yagamba ta America in fact banasi ba Ukraine bwe batoseba kyogerako era so bakikkiriza. Kakati ampuliriza byemu kwebenzo okugerako ebifunze era nabo kitokwengero kikkaatiriza Volodymyr Zelensky n'akimenyawo nti tewaliwo kiteeso kyonna Ukraine mwegenda okufiirwa yadde akajiiko k'ettaka ng'agenda wa Russia. Era y'omusajja asaba enteeseganya ezigendeddwamu okukomekkereza olutalo wakati wa balirwana bombiriri awatali bukwakkulizo. Naye kitutte emyaka 3 giri mu kweyongera kakati ampuliriza tewanabeerawo kituukibwako kyaddala. Sajjaga nti nze siri mwetegefu kukkiriza ttaka lya Ukraine kugenda mu mikono gya Russia. Ate era ampuliriza bw'oba wetegereza nti Russia kaakano mpawo kyamaanyi kyennyo kyefiirwa singa otawano oluba lusigale lukyatambula okuggyako okwongera okwewuunyisa kubanga mujjukira obugenyi bwa Volodymyr Zelensky bwe yakyala mu White House bwe yakisiinyaako nti ensi etandise okulengera obubonero obuyinza okuleka Ssematalo owokusatu. Omusajja ne bamukuba olwogolo mu mbeera y'okumuvuvuba nga Trump amugamba nti lwaki omusajja ayogera mu ngero nti Ukraine ne Russia eyinza okuva ku Ssematalo owokusatu. Kati nabwe kityo omusajja bali bamutaddeko akazito abeeko byakkiriza naye ate bwe yalagira ensi nti president yeetengeredde yadde omuyita mu America takkiriza kumufootola era musajja Katonda agenda okuva mu lukiiko ng'abasajja bakkiriziganyizza obutakkaanya bakkiriziganya obutakkiriziganya they agree to disagree kuba kiri kyaliwo. Musajja tuka n'okwekandaka n'afuluma amaka gwa president go bwa America era ne kiyingira mu likodi nti ku bakulembeze ab'ensi eno batononya bali beekandazze. Kali nga kyogera okulaga omusajja nti aliwo ku lw'ensi ye bawakankula olutalo ku nsi ye kati muli agamba lulina okugwa mirembe naye so si mubukwakulizo na musajja kumunyigiriza. Era nabo kitampuliriza nti ebiteeso ebikulu ze bayita real decisions Zelensky gy'agamba era mu ngeri emu agamba nti twagala tufune emirembe egy'ekitiibwa dignified peace. Tewalina kubeerawo muntu atatana ssemateeka wansi yeetengeredde mu gye bayita territorial issues nga ssemateeka bw'akirambika. Kakakira mu ngeri y'emu bino ebya Trump ebya Volodymyr Zelensky yagenza okwanukula Trump ng'ategeeza nti tugenda kusinkana Putin naye muyinza okubeeramu ekyokuwanyisiganya ettaka twala wano ntwale wano. Kati byadde alangira enteeseganya eza Friday zigenda okubeera mu Alaska kuteesa ku by'olutalo. Kali nga kitegeeza ne gye bayita ceasefire akazita kali kateekeddwa ku Russia ngenda kusoma mwezi 8 Friday ewedde
kati birabika nga nti byasirikiriziddwamu kubanga akalembeza kennakwata Russia erowooze ku kyobutalumbagana ensi ya Ukraine nsalesero yali aggwako ngenda kusoma mwezi 8 omwezi guno ogw'omunaana ye Friday eri ewedde kati ate enteeseganya bwe ziyingirawo nti ku Friday yali Friday nsalesero yena ewa ceasefire tusirikiza okulwanagana Russia toddamu kulumba Ukraine toddamu kulumba Russia naye tukirabye nti n'olunaku olwajja wabaddewo okulumbagana kati kitegeeza nti kuli kwalinga okukangatiisa naye kati nga tekyavudde mu bibala kati okutuuka Friday ngenda kusoma 15 ate wagenda okubeerawo ekirala kanzije musaafu eyokubiri okweyongereza ku mboozi zaffe mu mawulire nti nga twebuuza olutalo olumaze emyaka egiswamu 3 lunaakomekerezebwa kibuuzo wekine ng'ate ansa ziyinza okuba nga ntono ku lunaku lwa Thursday ngenda kusoma mwezi 7 wiiki eri eyise President Vladimir Putin yavaayo n'ategeeza nti ekyokusisinkana President Volodymyr Zelensky kyangu nnyo naye ng'agamba obukwakulizo obulina okukulemberamu bano okusisinkana bulina okuba nga bulambikiddwa ate nga butuufu era nga jjukira ebimu ku bisaanyizo oba ku biyinza okusikatiza enteeseganya zino Russia egamba nti birabwanga ebikyali wala okutuukibwako nga Ukraine yebikkiriza ye nabwe kityo Vladimir Putin nga tatutudde bukwakulizo ki ekyo yakyogera yaga tuyinza okutuuka mu kuteeseganya naye ne tumala bumaze budde kubanga ebisuubirwa okutuukibwako bye tulowooza nti bye birina okukola ate omusajja ayinza obutabikkiriza kwene tuba tumalize bumaze biseera abajjukira obulungi ennyo nti mu kusooka gavumenti ya Putin yakiremerako nti Ukraine erina okuva ku bitundu Russia bye yagiwambako bukyanga butalo lutandika naye byasooka mu 2004 nga Crimea. Ensonga ey'okubiri nti amawanga aga Bulaaya galekerawo okuvugira Ukraine n'ebyokulwanyisa ate n'enteekateeka ez'okuwandiisa Ukraine okufuuka memba ow'eggye lya NATO ng'afuuse memba wa European Union bisooke biyimirire oba biyimirire ddala kati zo condition ezasooka kyekiro omusajja kye yagamba nti obukwakulizo obuyinza okubeera ku nteeseganya zino bulaga nti Ukraine eyinza obutabukkiriza kati omusajja agamba tuyinza okumala obudde nga twefuula abagenda mu nteeseganya naye nga tebijja kubeera kaakati buli muntu yeewuunaganya gye bayita ceasefire agreement Trump gy'asoosowasa kaakati n'ensinkano gy'agendamu ku Friday mu Alaska genda kusoma 15 egenda kubeera etya era nga jjukira mpuliriza nti butya abasajja bagenda okusirikiza ebyokulwanyisa nga tebalina bye batuuse era nabwe kitampuliriza ate tekinategeeka bulungi obanga okusaba kwa Russia ne bannamukago ogwa NATO abamwagala afuuke memba kisobola okuyimirira kubanga kati yo Russia kugamba nti singa Ukraine yegatta ku NATO Russia kulaga nti ensalo yaayo eyawula Ukraine ku Russia abasajja no bagenda kuba balina obunkenke ku nsonga z'ebyokwerinda olw'ensonga nti NATO teyagala ku Russia okujjako olw'ebbula lya gas we bakolaganako kubanga buli muntu alina kiyetaaga ku munne nti Bulaaya yeetaaga ku Russia gas afumba era guno omudumu gwa Nord Stream oguyitira ampuliza mu mazzi ne mu ttaka kati sawa zino Bulaaya yeegwe ya Russia olw'okuba nti gas atasobola kuva Iran kubamatiza bonna bakyamujja mu nsi agenza okwogerako eya Russia mu kafuba k'enjawulo ku lunaku lwa Ssabbiiti Zelensky yasinkana Minisita wa Bungereza Keir Starmer era nabwe kityo ye mwennyini yagezaako okuperereza n'okunyonyola banywanyi be bano banywanyi ba Ukraine batambule nabo okulinda Bungereza kennyini bayambeko okulambika ekkubo ettuufu erigenda okukola emirembe egitali gya bukwakulizo yadde okusindiikirizibwa kati nabwe kityo Zelensky era mu ngeri y'emu naye n'awayo ebirowoozo bye eri Keir Starmer ng'amulaga nti akabi
akoyinza okwogerako Russia okusomozebwa in fact obwakuzo bweteekawo nti ebeeko ebitundu byawamba ebyesigalize kati omusajja yagamba nti Ukraine okenderako yadde ka decimal obwe kati akamu ekyo kigina kubeera impossible esonga ate condition z'okuteeseganya mubeeramu ebintu ebimu byokkiriza nti kati kiyinza okugaana kino kiyinza okuyitawo kati bwe kiba nti Ukraine tekkiriza kuwanika nti ebitundu ebimu ebyagiwambibwako Russia bigenda kusiga bagenda kubitwala ate kajjukira ne Ukraine ne Russia eya Putin awo wesimbye amannyo kati oli abuuza n'agamba nti abasajja abatakkabanira embe batawaanira ki ye Trump abisoma amangu yamala dukkiraba nti Russia nga yakulemberamu n'akalwako ekikungu mu Donbass nga balaga nti abarasha bali mu nsi ya Ukraine basalawo nabo beetengeere mu kitundu ekyeyo kati biyinza obutaba byangu nnyo nga bagamba nti akusinga amanya kubisa ne gw'okutte nti bwe kiba Ukraine ekyagaana ekya Russia okutwala mpuliriza ebitundu byayo ate nga n'abakulembeze ba Bulaaya abali mu European Union kibanywereddeko nga bagamba nti Russia ereme kubeera kyewaggula ekkirize gye bayita international codes international bound territories somateka z'ensinga buzigamba nti wano wookoma toyingira mu kitundu kino nga bagato omusajja yena kujwera n'ekyo era mu ngeri y'emu Volodymyr Zelensky yayogere ne munywanyi wa Bufalansa Emmanuel Macron era yasoose kumwebaza nti sebo ndi musanyufu mwe bali nnyo okunkwatizaako era ne batandika okugabana amawulire goyinza okwogerako ag'okuteesa mu by'ekisajja kikulu Zelensky n'ategeeza n'agamba nti singa Bulaaya eba enkwatiddeko tujja kulemesa Russia obutagenda maaso n'okuba pokopoko ng'erimba buli omu nti esobola okutwala ekitundu nti oba eneeyita mupokopoko w'obulimba esobola okwanguwa obutawuno lukyatambula kati essaawa zino mpuliriza singa Bulaaya ateegula ekirowoozo kya Amerika ekulembeddemu oluwendo olw'okulaba nga enteeseganya zituukibwako n'obutawala okumikerezebwa omusajja balina kumugamba nti oli gweyagala okuteesa naye mumalirivu bw'oba toli wiringi kutwala bitundu bye yakutwalako kiyinza ate okubeera ekizibu ate okwongera okuteesa emirembe egiyinza okusukka ku nteekateeka zino zitambula kati nabwe kityo oluvannyuma lwa Volodymyr Zelensky okubeerako mu mboozi na Keir Starmer Emmanuel Macron kati ate Emmanuel Macron oluvannyuma n'akubira Keir Starmer sako ne Chancellor wa Bugirimani Friedrich Merz era nabwe kityo nga bonna balaga nti amawanga ga Bulaaya gali wamu kitole okusobola okugira nga kyakwatizaako ensi ya Ukraine naye nga okugikwatizaako support ebalaga butya bweyinza okuyingira mu nteeseganya nga teteekeddwako mu bukwakuluzi obutagenda gikolera ate n'engeri y'okwerwanako era amawanga ge gamu ge gagikwatiddeko oyogera ku Bungereza oyogera ku Girimani oyogera ku Poland yogera ku nsi ne Amerika yennyini eya Trump mu kusooka yali egambye nti egenda kukivaamu naye ate oluvannyuma n'ekigattako omukono kwongera okulaba nga ensi eno tebeteetwa nnyo okuggweerawo ddala kati nabwe kityo abawabuzi ku nsonga z'obutebenkevu okuva mu mawanga Ukraine okuli Amerika sako n'amawanga g'omukago gwa European Union ne Bungereza kennyini basinkanye ku Sabbiiti e Bungereza era nga nabwe kityo nabo bawa ebirowoozo bye bagenda okuteeka Trump ng'agenza okusinkana Putin gye baatumye Putin Trump Summit egenda okubeera mu Alaska ku Friday ejja era nabwe kityo ng'abasajja bagamba nti ekkubo ly'emirembe lirina gatta emitwe ng'abasajja batambulira wamu era mu bumpimpi bagamba nti Russia bino ebitundu byewawamba tojja kubitwala birekere ensi ya Ukraine akkirize naye ekibuuzo kiri nti gwe bagamba akkirize anakkiriza kati wali kalumanywera mpuliriza jjukira Ukraine si yokka amawanga ga Bulaaya gatambula nayo gagamba nti endagaano yonna egenda okuteekebwako omukono ng'ezingiramu okuleeta emirembe mu nsi ya Ukraine tewabeerawo ekitundu Russia kyagezaako okutwala nga kya Ukraine ate nabwe kitampuliriza yo gye buvuddeko Russia kitegezaako negamba nti omusajja waba takkiriza kyakutwala bitundu bye natwala then kiyinza okuba nga tukyali mu mboozi era kyekiri Putin kye yagambye Thursday wedde awulira ayagala nnyo okusisinkana mukulembeze muno wa Ukraine Volodymyr Zelensky
naye ate bw'aba takkiriza bukwakuliza bwa kutwala ettaka linnatwala then lwaki tusisinkana kuba twojja kubeera okuteeseganya okusinziira ku ye mukulu kyayongera okukaatiriza. Kati mbulwa Russia mpuliriza yamadde okulangira nti ebitundu bya Ukraine bitasuubira kukuzza yadde ejjiiko ly'ettaka ebiri mu mikono gyayo. Kati oyogera ku kitundu eky'e Kherson, oyogera ku Donetsk, oyogera ku Zaporizhia ne Luhansk. Kati jjukira nti bino byonza okwogerako bitundu bino byakwakula mu mwaka 2022. Kati gattako n'ekyondo ekya Black Sea, peninsula y'e Crimea, eno Russia gye yagatta ku kitundu kyayo mu mwaka 2014. Kati ngolaba nti ebitundu bino Russia byagala okuteesa emirembe, Putin ye nga mwetegefu okukiyingiramu, bino birina okusigala. Ate mpozi nga noono aleese ekiteeso eno gye yali akoleranga offensive ku ttaka lya Russia. Waliwo kilomita ezayogerwaho kumpi Russia Ukraine yalina control mu bwagagavu bwa kilomita kumpi 10 mu east west ne south mu mambuka Maserengeta n'ebitundu ebirala nga ayina control ya kilomita kumpi 10. Kati naye ayinza okubira opasi nagantu oba otwala bino tuleeta abapunta bapime ebwagagavu bw'ekitundu bwe kiti kidde ku kitundu kyange. Naye ng'ate kati ye Russia bino ebitundu abyagala ku nsonga za byakwerinda defense. Bw'oba olina ekiyanja Black Sea ng'osobola n'okusaabalizaamu erimeri lirubira nga ligenda kukola defensive, then omusajja ayinza okugumanaga nti kale kagende afuuke member wa European Union. Bwe naaba nga nze ntaddeyo ekijinji wano wayinza obutabeerawo nnyo kyamaanyi kya nnyo kiyinza kunkolebwako. Kakati omukulu wa parliament ya Ukraine amanyiddwa nga Oleksiy mukulu Gonchalenko yategeeza nti Ukraine tejja kukkiriza nti oba tejja kukkiriza kuwaayo yadde yinsi ey'ettaka eri Russia. Era nabwe kitampuliza agamba nti abasajja Putin waba ayagala okuyingira mu nteeseganya ajje na kimu. Enteeseganya za kusikiriza kulwanagana, naye ebyokubba ettaka n'okunyagulula tebagenda kubikkiriza. Kati oli tutandika okwebuuza ntugamba nti abaayi enteeseganya zino zinaabeerayo oba. Alaska Summit ampuliriza gy'oyinza okwogerako yegenda okubeera esookedde ddala wakati w'abapulezidenti wa America bebayita ba sitting presidents, bapulezidenti abaweereza amawanga wa America sakono wa Russia. Bukyanga Joe Biden asinkana Vladimir Putin mu Geneva ampuliriza mu Juni wa 2021. Kijja kuba kiyiseeko ampuliriza emyaka 4 bukyanga kyasemba okubeerawo. Era mujjukira Trump ne Vladimir Putin basemba okusinkana mu mwaka 2019. Bali mutamiruka w'amawanga egoyinza okwogerako 20 amasukulu mu byensimbi okwetoola ensi yonna gye bayita group of 20 summit yali mu ggwanga lya Japan mu kisanja kya Trump ekyasooka eky'omwaka guli 2016-2020. Era okuvuula abasajja boogedde ku mboozi ey'akafubo babadde mu mboozi ey'akafubo nga basinzira ku ssimu bukyanga Trump addamu kulondebwa ate okubeera mu White House. So kitegeeza nti basajja bagenda kuddamu okusinkana oluvannyuma lw'emyaka 4 ba sitting presidents nti Putin y'owa Russia, Trump y'owa America, gye bayita Alaska Summit ya Friday egenda kuddamu oluvannyuma lw'emyaka 4. Kati byegenda okutuukako ampuliriza byemu ku ebyo biyinza okwogerako nti bute ebiyinza tokola enjawulo naddala mu ki kye basuubira oba oliawo. Kakati ensonga gy'oyinza okwogerako nti Trump yali munakkiriza okukwatizaako nsi ya Ukraine n'ebyokulwanyisa basobole okubaako n'ebanyuzamu ebyokwerinda. Era nga mujjukira mpuliriza nti campaign trail eyasaba kalw'omwaka oguwedde Trump yavaayo n'ategeeza nti agenda kukomekeza olutalo wakati wa Ukraine ne Russia mu ssaawa 24 ngali mu ofiisi. Kati gusobola kugenda mu mwaka tonabira okatambula. Mu mwezi gw'okutaano Vladimir Putin yagaana okubisaamu engatto okujja mu Istanbul kya Buturuuki okusinkana Volodymyr Zelensky ku nteeseganya ez'emirembe. Kino kye yazzeemu n'agamba nti njagala nnyo okusinkana Volodymyr Zelensky naye era bye tugenda okwogera obukwakuliza ayinza obutabukkiriza ate nga y'omusajja alemerako kimu nti ettaka lye yatwala ayinza okulisigaza oyeyagala kulisigaza.
kati ye Trump asomamu ebyamangu yekikonyeeko nzajinza okutakiza kitundu kukitwalako yadde akayinza kati embeera mpuliriza giyinza okwogerako nti eyinza okufuuka kagiko natabula mu nteeseganya zino so katulinde ate binajja ku Friday naye wakati wano tujja kuba twongerako emboozi z'engeri ng'eyo kwongera munaffe okunyweza amawulire amatuufu agasaana okuyambako ensi zombiri okutebenkera ng'emakati ag'essaawa eno eyokubiri ate katujje mu kitundu ekirala ne bannaffe ababye Suma tugamba nti sigala ng'okyainaffe